Nabikolo Sarah yatta bba Elia Bugembe eyali amanyiddwa ennyo nga Kasiwuukira. Okusinziira ku nsalawo y'abawabuzi ba kkooti ekoleddwa olunaku olwaleero, Namwandu Sarah Nabikolo yeekobana ne muganda we Sandra Nakkungu wamu ne Jadin Ashraf eyali muganzi wa Nakkungu ne batta Kasiwuukira n'ekigendererwa eky'okutwala ebyobugagga bye. Kkooti egamba obujulizi bwonna obwaleetebwa mu kkooti buluma abasatu bano era nga Namwandu Sarah ye yavujjirira ensimbi ezaakozesebwa mu ntegeka z'obutemu buno. Abawabuzi era balumiriza nti yadde Sarah yeewakana nti yali tamanyi Jadin muganzi wa muganda we Nakkungu, obujulizi obwaleetebwa mu kkooti bulaga nti abasatu bano baagezaako emirundi mingi okukozesa abantu abalala okutta Kasiwuukira naye ne balemererwa okutuusa bo bennyini bwe baasalawo okumwettira. Jadin Ashraf muganzi wa Nakkungu abawabuzi balumiriza nti ye yavuga emmotoka eyatta Kasiwuukira. Kkooti egamba nti yadde Jadin yeegaana nti si ye yali mu mmotoka eyo, yalemererwa okukakasa kkooti nti teyali yeye. Mitsubishi UAE 018A. This evidence puts the accused at the scene of crime. However, in his defense, anyone denied participating in the murder of the deceased. The father told court that the video was state managed and someone instructed him to say whatsoever is said in the video. However, in our view, we find this as a divergence from the course of justice. So with the above evidence, we are satisfied that the prosecution has proved its immunity against anyone beyond reasonable doubt. Ye Nakkungu muganda wa Namwandu wa Kasiwuukira abawabuzi balumiriza nti emmotoka eyakozesebwa okutta mulamu we Kasiwuukira yali yiye, yadde ye yeegaana nti emmotoka eyo yali amaze okugitunda ennaku 3 emabega nga Kasiwuukira tannattibwa, naye ate n'alemererwa okuleeta ebiwandiiko mu kkooti ebiraga nti emmotoka eno yali agitunze. As pertains the conduct of the two, PWA testified that after making an appointment to return to Kamengo on the eve of the murder, he was surprised the following day when A2 didn't show up. On calling her, the phones were off for the next 3 days. When A2 called PW8, when A2 called PW8, she used different lines. This is confirmed when she engaged PW14 and they went down to change her mobile lines. And this conduct was so weird and strange. In our view, our defense is so contradicting. Ensalawo y'abawabuzi ba kkooti si yebeera ey'enkomeredde ku musango, wabula ng'ebiseera ebisinga teyawukana nnyo naye abalamuzi. Abalamuzi basuubirwa okuwa ensala yaabwe ku musango guno nga yebeera ey'enkomeredde mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja. Omugagga Kasiwuukira yattibwa mu ngeri etaategeerekeka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2014 bwe yali akola dduyiro okumpi n'amaka ge ag'eMuyenga. Crack Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.